Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuka Ntugenda Kulawo nnyo. Oli asobola okwebuuza kati facts ki ekikusimayiringisa ku bituuse ku group y'omukulembeze mu Western Uganda. Awo wennyini woba tova. Ezimu ku nsobi gye Museveni zakyasinza okukola ku era ya Kyagulanyi kwagala kumukoppa. Zezimu ku nsobi ezimusula day in day out. Wuliriza ebigambo bino. Mu space ya nnaku 2 Kyagulanyi yakuba gye Museveni kibooka 2 nga gyakwatayo tagibala. Yakamukuba emirundi ejja nga atamukuba hands down nga Museveni takutteeyo. Wabula kano nyamba okole ekintu kimu kantagingireko olusoke. Amazima gali nti nalabye abajega naye kana akasajja kalusoke kajega kweri. Kyakubiri nalabye abantu abatali smart naye ate gye Museveni buli kaseera ayongera okwerabisa nti wallahi naye abadde atusiba kakookolo. Tuula ku eno video tovaawo. Eno tugenda gikola tulina n'akamwenyumwenyu ku matama. Ndandise bwe nti gye Museveni yatandika bw'ati kugezaako kusiga kifaananyi nti abantu mu bitundu bya Western Uganda tebaagala mukulembeze waffe. Bw'atyo yasindika poliisi n'ebisajja bye bijje bisige ekifaananyi nti bannaffe baganda baffe busisita bwaffe obusheeshe ne baganda baffe ssebo bano bansunda mata mbu ffe nabo tetulina nkolagana n'omukulembeze waffe. Kye kifaananyi kyeyali ayagala ossiiga mu ngeri Kyagulanyi gyakubamu kibooka ate nga kibooko ze tapapa zikuba. Bw'agenza okukeera olunaku olwaleero oba olunaku olw'ejjo nga kino kyekiri ku hotel gye yasuze ng'abasheeshe abangi ne baganda baffe ab'omu bitundu ebya Western Uganda nga badisowunize ka gurupu Museveni ke yasindise okubakiikirira ng'abanyankole nti tebaagala mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo zaabadde kibooka 5 ku kabina nga tukayiyeko amazzi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agalamiza gye Museveni amukuba kibooka ku kabina akakadde. Wano kino kyolaba zaabadde kibooka 5 ku kabina akadde akajje Museveni teyakutteyo. Yasina asiga ekifaananyi wano nti abanyankole tebaagala mukulembeze waffe. Abanyankole kasaba abiwuliddeyo nti bagezaako okuboogerera okuyita mu gurupu z'ebibbi ebivubuka ebikozi by'effujjo baavuddeyo ne bakola statement ne bagamba Shunga bamugambye Sirika Museveni bavuddeyo ne bakola statement eno. Era abaana b'omu Western Uganda twongera okubebaza mwebale kukola statement butakkiriza bijegajega biyayeyaye kuboogerera ebyabadde kibooko esooka kankutwale ku kibooko ey'okubiri. Wakati nga twalabye ebikolwa bino abasinga ne munyiiga abamu ku ffe twasanyuse emitima gyaffe ne gibeera mikakkamu. Kankuzzeeyo Bwana Lusoke bwe yagala okusiga ekifaananyi nti NUP violating amateeka ga traffic nti era balina okugigaana okuyita mu trading centers ne ku nguudo ennungi eza Collins. Yakwata press conference n'atulaga CCTV cameras bye zaakwata ebya NUP. Nagamba ekisinza okuba Museveni kukoppa Kyagulanyi mu bisinze oba mu byayanika Lusoke n'okuba statement za Lusoke on media ne mu public view ne zuluzinga meaning byebikolwa bino anti NUP wali ogivulana ku violating amateeka ga traffic ate be wali owolereza ne bajja ne bakuswaza bwe bati. Ono Kyagulanyi tagenda leka kintu kyonna jinja nga talitaaninze. Tewali muntu ayambadde nziina munda nga tetugenda kuziraba. Bw'atyo Lusoke bwaluzinga public debate ne public opinion. Wano nno tutandika butandisi. Ekikolwa kino kiraba kyakunyiizizza. Lusoke olunaku olwayo yeekwasizza ekikolwa ekifaanaganako kino nti gurupu ya NUP kyeyakola yagenda bitundu eby'emmambuka ne bakuba abasirikale mwera kye kibakozesezzaako raid olunaku olwaleero. Wuliriza bwano njagala tugende mpola. Mu kavidiyo kano koolaba Danny Magic yali akuba wa poliisi Bwana Mukibi omutwe. Kankuddiremu mu kavidiyo koolaba wano Danny Magic yali akuba owa poliisi omutwe. Labayo NUP ina videos nyingi ng'ekolebwako ebikolobero. Poliisi ekyayogeza malusu
wabula ate mu byonna ekisinza okusuula poliisi oba ekigenda okusinga otteeka Kasajja Kattuka Lusoke mu buzibu keerabidde ekintu kimu. Ekintu Lusoke kye yeerabidde nti gurupu gye yasindika ku mukulembeze waffe etambula bweti. Tunula wano gurupu ya Lusoke bweti bwetambula erekodinga buli ekihappeninga omukulembeze waffe waali. Ayichallenge Lusoke okulega video ng'abaana bakutte oba be yakutte bakuba abasirikale kubanga kamera teziva ku group nagambye ekisuula Museveni kukoppa bintu Kyagulanyi byakola kugamba nti kamera kikyokulwanyisa kyaffe ne poliisi nereta kamera ng'ekyokulwanyisa n'ekigatta ku mundu. Bwana Lusoke abasirikale babeera bwe bati we challenge you nga bwe waleta video eza CCTV kamera Museveni nakubisa abawagizi be nga batambudde mbungi bwe bati. Lusoke kino kye kyakkuba ng'ogezaako okuvunana NUP ku mateeka ga traffic. Kino kye kyakkuba katate kigenda okukuba kuvunana NUP okukubira abasirikale kye kino wano mwagadde okoppa naye ono agenda kubasuula awazibu. Kino kiraba we challenge you to bring out those videos nga bakola assault ku basirikale bo. Mpulirizaamu akasajja Kasantizu mu katabo kaako ke bayita Art of War mu chapter gye katuuma strategic considerations kalinamu layini zino wammanga kagamba to win 100 victories in 100 battles is not an aim of skill, but to subdue the enemy without fighting is the extreme excellence. Ekivunulwa nti okuwangula entalo 10 oba okubeera n'obuwanguzi bw'emirundi 10 mu ntalo 10 sige magezi oba sikirwe ekyasinza okuba ey'amaanyi wabula okukuba omulabe wo nga tomukutteeko nangalo zo ye skill ekyasinza okuba ey'amaanyi. Ekyo Kyagulanyi kye yateeka wano wabula omu ku basajja b'endowooza nti omukulembeze ayitayo ko gwe bayita Liddell Hart bwe yali awandiika mu novo ye gye bayita The Hart Strategy 1914 oba mu novo gye bayita The Indirect Approach yakola layini zino wammanga n'agamba the object in war is to obtain a strategic situation so advantageous that if it does not deliver itself or produce by itself the decision, the continuation by battle is sure to achieve this. Kanzivunulemu bangonzemu. Ekitegeeza nti don't rush to fight. Build a position so favorable that the outcome is already decided before the battle begins. Kangonzemu mu lulimi lwaffe. Akasajja kawandika ne kagamba nti ekimu kisinga okubeera mu lutalo kiri kimu gwefuna strategy ekuteeka mu situation nga yegwali ku advantage nga byonna ebikolebwa n'ebisalibwawo bikubenefitinga nga bulijjo Museveni kyakola kikolera. Tunula wano Kyagulanyi bwe yavumirirwa ebikola ebibakolebwako poliisi ne Museveni basala bafuuke embizzi bagende mu masuuka ameeru. Jjukira embizzi ebeera mu bisooto mbu ne batandika okugezaako siga ekifaananyi nti bali peaceful. Ekyo ekikolwa Kyagulanyi kyamuyamba lwa nsonga abadde atambula nga tebamutaataaganya naye ate mu kaseera ke kamu embizzi ke yadduse mu masuuka ameeru ate era kimukolera kubanga ye position entuufu ennyonnyola kye bali gy'abadde bbanga lyonna annyonnyola bannayuganda. Kye nakugamba akasajja kaafuna strategy nga buli Museveni kyakola kikakolera. Nagamba ono omukulembeze alwanyisa wano si wano. Kati gulwanyisa amaanyi muteekeko amaanyi ogenda kukiwulira mu vidiyo egenda okuddako. Ngenda kunnyonnyola ku strategy eno ey'omukulembeze waffe wallahi nga ne bwe mba njogedde Museveni tasobola yadde okukoppako an inch. Vidiyo egwa bweti tugenda mu protest vote ate ng'etegeeza kino wano